mweno promotion oba okutumbula ebitone. Muganda wange ono Mr. Sam bwe yantuukirira n'ambuuliramu ekyali kigenda mu maaso n'ekigendererwa kye, ngenda okukitunulira ennyo nga we have very good fighters in Uganda, naye nga bambi ogenda okulaba nga abaana ebitone byabwe bikoma wano ku ground. Nja kubawa ekyokulabirako nti champion wa Africa mwana wa wano Uganda owa Shafiki, naye Shafiki omusanga is just tebirina taina ali just ekitone kye kiri wansi naye nga musajja mulwanyi mukubi bulungi. So kati bwe yakindiramu nendaba nga we need to help them okuba nti tuteekawo embeera okuba nti tuba promotinga n'okuba nti ebikonde bino tubiteeka ku level ate endala, kubanga nga bwe tumanyi tugenda ne tutunulira abasajja bakuba ebikonde nga olabira ddala nti business nabo banyumirwa kye bakola, naye n'otunulira kati ng'abaana baffe abawano bano abakuba ebikonde kati nga bano ba professional ba Shafiki bambi olaba nti baana bamanyi kye bakola bakitegeera naye babulamu support. So kaakati muganda wange ono bwe yambuulira nendaba nga kinkakatako okuba nti nteekayo ku maanyi nemba part of it, era promotions nga STV tujja kubawanga promotions, ebikonde bya tujja kuba tubizanyanga live, airtime tujja mubawa ne final support bana wanga betaaga oba balina gye baagala okugenda upkeep ngezo. Since they are great fighters ate nga tubeetaaga naffe kuba bapromoting ensi yaffe. Bwe bagamba nti champion wa Africa ali mu Uganda n'okigambako abantu eyo nti ani alina ekisipi nti muna Uganda bajja kugamba no olimba naye nga bwe kiri oba okitegeera. So nendaba nga kyamaanyi nnyo okubanga neetaba mu kintu kino. So tugenda kukwataganira wamu era olwaleero tugenda kusayininga agreement eno. Sebo my brother, you are more than welcome. Never great fighters, great strikers. Bannange tubaniriza, feel at home. Tujja kukolaganira wamu ebintu byonna byonna tujja tutuuke ku kye twetaaga. Muganda wange SK nsanyuse ate nsanyukidde ddala kuno okwebaza sebo kutwalire ddala. Weebala omutima ogwo, weebala okwagala, weebala okukwatirako ku bannabyamizannyo. Tekisangika nti buli lunaku tubeera tukaaba twagala abantu batukwatireko ku guno omuzannyo gw'ebikonde ffe kwe twayingiramu. Tetwayingiramu kukola ssente. That wasn't my target. Naye target yange kwali kulaba nti tukwatiddeko professional boxers tubatumbule basobole okufuna level nabo basobole okwesanga mu mirimu gyabwe gye bakoleredde okuva mu amateur. Bwe bava mu amateur babula abalala ne bafuuka bakifeesi abalala ne bafuuka ebirala. So mweyo ensonga ne ngamba nedda abaana abafunye skills zino bwe tubaleka ne babeera exposed mu public nga tebalina na byakola be bavaamu abakuba ennyondo, be bavaamu abakuba abantu zipanchi ne batwalako amasimu gaabwe ebintu bwe bityo. So bwe nakiraba ne ngamba katutegeke bano abaana ate tubatwale ku level endala eri professional. So eno bateeka mu discipline. Naye ekyo kintu kizito nnyo abantu abakira abalowooza nti kyangu naye kizito nnyo. Tewali bibegabega bisobola kwetika professional boxing. Naye bw'osaba abakwatirako nabo ne bakkiriza ekyo kyebaliza Katonda. Ekivoola basse mukama wange
nkwadde obugalo era kambukongere najja nenyumiza omukulu SK Mbuga eno project eyokutumbula omuzanyo gw'ebikonde ku professional level nekyetutuuseko nga Great Strikers. Mr. Mbuga teyali mubi nakkiriza naŋŋamba tugenda tutambulira wamu nga balongo era bwe yakikkiriza kwe kubayita nga tulina endagaano gye tugenda osayininga olunaku olwaleero wakati wa Buchanan Sam and Great Strikers ne SK Mbuga ye ng'omuntu era akkiriza okuwa services zonna eza STV ajja kuba azisasulira ssente buli kye tuneetaaga mu STV otukolera yajja kwatanga mu nsawo ye ateekemu ssente. So endagaano eno eri between Mwami Mbuga SK Mbuga nga bwe bamumanyi ne Great Strikers. Tugenda kukola marriage egenda otutwala mu maaso. Siga nti bagenda tutwayo ka package kano full package, full support. Ekyo temukikubirako mu ngalo bannaye. Sajja mwe muli bakopi n'engalo. So n'olwekyo ndowooza ebyaffe byebyo tetulina bigambo bingi byakwogera. Nebaza mwe bannamawulire baffe abatambudde naffe mu mbeera eno ate mwe mututuusizza wano ssebo nammwe mbeebaliza ddala. Mwebale nnyo olugendo terubadde lwangu kuba singa si mwera singa ne SK Mbuga teyatumanya naye nammwe muyimiriddewo mu mbeera embi ennyo naye ne mukkiriza ne mugamba katutambule nammwe mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. N'olwekyo kati katutuuke ku ky'okusayininga endagaano twazisomyemu ffenna. Tunuulira nnyo ekintu n'endaba wa ekiremedde oba wekikwatidde. Okusinziira nga endaba nze ndi muntu wansi ntegeera ebintu nga bitambula. Kyannaku ne bagamba mu champion wa Africa ali Uganda naye nga singa omuleeta awo ne bagamba nti oyo champion yakuba bwati nakuba guli nakuba goli oyinza okuwakana oba kitegeera. So kati nga bwolaba ekintu ekyo nze kiba kinuma kubanga nze njagala nnyo nnyo okutumbula abaana baffe abawala. So ndi wamu era ngenda kubeera ne bana abaabi okulaba nga nti chairman ne ttiimu ye kutumbula ekintu ekyo. First of all nabawadde dda package byonna byebagala bajja bikolanga ku STV entonde yabeere kubanga ngisasula ssente naye kubanga tukoze partnership eyo. N'ekirala financial support twagala tutunuulire nti naffe wano tusobola okuba n'omwana ne tuteeka ekikonde nga ekya Anthony Joshua ne tugamba nti Shafiiki agenda kubagana naye problem ebeerawo nti aba asobola omukuba naye olw'okuba nti bambi tewali financial support okusula omuntu ng'oyo okumuleeta wano otunulira millions nga 2.3 eza dola oba okitegeera. Naye kakati ng'olaba nti abantu bawano omuzannyo ogwo tebagutwala nga muzannyo ate nga kuba muzannyo mulungi ate oguleeta ssente oba okitegeera. So tulina okuva gye tubadde kubanga tulina abalwanyi abatuufu ne tulabika nti abaana baffe tubakwata ne tubateeka ku maapu y'ensi yonna ne bagamba nti munnayuganda agenda kukuba na mu Russia agenda kukubagana na mu Amerika oba na mu Ngereza ekikonde ne kirya mu nsi yonna. Kitumbula kiyamba kitya? Kitumbula ensi yaffe tuleeta abalambuzi mu nsi yaffe okuba nti tusobola ebintu ebimu ebisobola okukola ki okwattractinga n'abagenyi okuba nti basobola okuba nga bakola ki tuwalisi bajja mu Uganda. So tulina okutumbula omuzannyo guno era ne tubeera wamu n'abaana abo ne tubayamba ne tubajja mu bino byebawaddemu
tayingwa kukola kubanga abaana balwanyi babimanyi n'olwokuba nti tafunye opportunity tajja kikozesanga ki nga mulimu yejja kudda eri atandike kunyiga bunyizi bantu kukola. So nze ngamba kyandibadde kirungi nnyo era n'enkolagana egenda kuyamba abaana bangi ne mubadde mutamanyi mugenda kutandika okubamanya era mubategeere nga tubakutteko ne tubajjayo ne tubateeka mu maapu y'ensi yonna.